Ebikwekwete ebi by'okubinga ba boda aba taxi n'abatembeeyi omu Kampala byahamu bwa Minisita Kabuye Kyofa n'omugambirizi wa poliisi omu ihanga Kituma Lusoke omu rukiiko rw'abanyamakuru orwaba Hari Media Center omu Kampala. Compliance. Everything will go well as long as the persons listening to us and those affected by this government action comply. 2, if the government has already taken such a position, do not stand out there and think that it will be reversed. Ekitongole kiri kujunaanizibwa aha kureberera orurembo rwa Kampala ekya KCCA kyahamye kutandika kukora kikwekwete eki shaha mukaaga z'ekiro eki. I would like to stand here on behalf of Uganda Police Force to reaffirm that we shall play our part. We shall secure the exercise. This is a government program. Again, let me say, compliance is the answer. Ekintu kijaho bwanyuma y'abatembeeyi aba boda n'aba taxi okuhaba obwire burukumara kuruga hanguto n'amabaraza g'ebyombeko bitu bakaremeraho. Hari kugambira mu rukiiko rw'abanyamakuru Minisita wa Kampala Christopher Kabuye Kyofa yashobora ngo erizoba aho iburire buri mushubuzi wena obarashanja hanguto z'ekibugeki naija kukareba. Ekigendera ky'enteekateeka eno kiddamu si kujja bantu kukukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga era si kugamba bantu nti muve oba kubakiza mu bwavu. Ekigenderwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu era nga tukuteekeddeteekedde awatuufu era awalungi ogenda okukolera. Kakati no wensabira wano nkuba omulanga obutakungula bannange, njagala enkwatagana mu kino, njagala obuwagizi bwammwe, njagala tutambulire wamu. Kyofa togabye nagira ngo bahereze kumanyisa ebitongole byone by'okwerinda kureba ngo ekiragiro eki kyateebwa mu nkora. Abamu mutwadde ebirowoozo birungi, mweze wa Minisita, mugenzi wa ED, mugenzi buli wamu ewa RCC, ebirowoozo ebyo tubizimbye. Naye gwe munnange atuweetera ebirowoozo eby'olugezigezi, atuleetera olugambo ogira olindako ojja tufuna mu gw'okusatu kino kiwedde. Tusooke tuleke tukole olugambo lwojja tutegeeredda. Yashaba abatembeeyi okwehandikisa na KCCA okubahwera okubarondera hibarakore. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi abasuubulira ku makubo mwe ababadde bakolera ku makubo, mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi mu luzungu be nayise elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo, muli bawulize ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kangende njogere ne ED tubalekeko mu kapoloti kano. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna. Gasha kwa Ismail Nsubuga.